nabagamba nti muli basibu namwe kake mutegeere mujja kuba bulungi ate we munezuula problem tufa tujja kubeeranga wakubajjukiza musobola okwezuula muganye kwezuula naye mwekake musobola okutegeera mujja kuba bulungi okadde ku macho gambe uzana nabyo bagenda mukwata ko airport yakomyewo ddali uwe ne ku office atuse okadde ku macho gambe mamgo mu office tagenda kujiddamu ani aswala esawa ya lero bagenda kubuuza ani asemba nacho namyalo yakomyewo ku airport naitako ali mu office ye ate de ntende ne mimu jaji kakarabya ani musiru who's a stupid a foolish who's a foolish and a foolishness gwa musiru tukimanyi okutegeera sikwa fenna ate kukalubiriza abantu bangi but please at least wekake otegeere ogambe nti level ya shiba ndalamu okiriza ogambe oyandeka step oyo kamuleke nonya wakikola okusinga okumuwalana abawadde gap abawadde gahere tabaddewo abawadde emyezi 8 mulamba mukoze muki oli ayimba nva za malewa yakola kolabo nani teka uga yakona kolabo banange sina wakali yoki but yakola collaboration kulapu singi teyakola kolabo yakola kulapu singi njagana commenting dawo yakola nani kulapu singi teyakola kolabo yakola kulapu singi Mutu kwasa nako kubanga tubagamba amazima ago mujja kugamanya mpola mujja kweka kamutegeere bwe munategeera mujja kuba bulungi okusogera ngenda kogera ku confidence yeriya mwana yakize mwana ngenda kogera ku kigamo confidence mu bulamu some people tebakirizamu naye nembaza alien skin okubanga ina confidence muye asobola okwekiriza mu ekyo kyali asobola okustandinga strong nga ye oba alina oba talina oba ali atya naba ngali okay so confidence mu bulamu kintu kikulu nnyo njagala ngenda kwogera ku bintu bibiri oba bisatu ngenda kwogera ku Fiona Naku yasimbyeko kaluluka youth mu ggwanga lyonna abantu bonna gwe basimbyeko amaaso gwe basimbyeko essira gwe beetaaga abantu bangi bavuddeyo okumulwanyisa simanyi lwaki tuwerwanyisa simanyi lwaki mulwana bannayuganda banammwe n'otuuka okuvaayo okuba ebipande ogambe nti Fiona emyaka gye si mituufu gwazaala Fiona gwe wamuzaala omwana ovaayo n'ogamba nti Fiona temuli international mwasomera ku basale Fiona Naku yasomera ku basale Fiona lwaki yesimbyewo nti amanyi ali international kati sawa ya lero osobola okumanya passport birth certificate y'omwana wa Shiba ngoleko wabalabira oli Canadian abana babazalya mbite okay abana babazalya kuba mulerwa abana babazalya ludawa Fiona Naku mumanje bamuzalira toide ligetolonda ovuddeyo wanika amannyo oyasamirira ku bantu omanje bamuzala mwasomera ku basale nga muli nawomerwe mbona abatwalanga emimonde abatukanga leeta abasibanga ekira omala kumala busa mu kirasi simanyi leeta olukune n'emimonde ebiri simanyi biki ero muve ku bantu Fiona Naku abantu gwe baagala Fiona Naku abantu gwe taddeko essira gwe bayimiriddeko we bati mubavubuka kubanga ekyokukola akimanyi eyo nvuddeyo njagala kwogera ku bantu ngenda kwogera ku bantu abalemedde okwezuula mwenna mulaba emirundi mingi muze mulaba omukyala Dr. Ruth Isaac Kasolo nga bamusomooza bamuvuma for nothing attacking for nothing omukyala oyo abeera mu mirimu gye egiri profession mukyala muyivu amanye ekyokukola yasoma ate Katonda akola bimunyumira era bimugattako yeeberera bibye osobola okumpayo ebivumo bibiri Dr. Ruth Isaac yali avumye omuntu lwaki mwatakinga omukyalo lwaki mwejjukiza nnaku yammwe lwaki mwezuula nabagamba nti omukazi w'ebbeeyi takka bbeeyi mukole nnyo ate n'okuwoma muwoome omukazi awooma takka bbeeyi yabeera ku mikolo yaweewaka yabeera ku front line ebintu bingi mumwetera ebizibu okuboogerako kkiriza babbawo oli yakwendako beera eyo fana obutawooma bwo ni lwaki ofiira kwono Honorable Kasolo yasasa okubeera n'abakazi abangi abasajja basiraamu eddiini yaabwe eragira balina abakazi thembe n'abasajja basiraamu balina abakyala bali makaaga basirikidde makaaga bwe buli mwakola mirimu gye
omukyala ono ayamba ffe okusomesa byasomesa ababikutte balina bafunyemu abeera ku mukutu gwe na ku peegi ye takuyingira takulumbye ngo buli kaseera nova ate weewuunye okumanya mukazi gwe oli mubi bwe kyakola kyokoppa bwe yesibya gomesi n'agenda emmengo nebba novayo ne weeyambaza ebigomesi nopangisa n'okupangisa owalirira ng'omanye egomesi oyo mukazi zambala ebbeeyi yaazo lwaki temwezuula ate abala mumanye ennaku yammwe abakazi amuyina obwana mumayumba lwansonga kyabasajja babasuulya obwana lwa butamanya ennaku yammwe fe tojja bajjukiza nga mumanye ennaku yammwe oli kireeretso oli kyereeta kyemeza wekka naye olemedde okumanya ennaku yo tule wansoga let me sit ye lwaki weesiba nnyo ku Kasolo omusajja gwasooka okuzaalamu nga tomwogerako Kasolo ewekitala nnyo gwosoose okulaba ngwe first woman gye wasooka okuzaala nga toyogerayo bakuwasa tolina baana bewayagalanga mbidongo nga toboogera bakwendangako nabo banyuminyeko naye nofuukira omukazi ekizibu buli kasa nopangisa abantu abamuvuma nze kenyini wali ompangisa watuma luwaga nze kenyini kama kwogera wali ompangisa watuma luwaga bw'oba osobola opangisa nze nga tomanyi jambyogere olwabalaba wa ssente esewa leero olwana omusajja gw'oyita bbaawo omusajja ali mu kalulu kaseeka alwanagana kulaba ng'ayita mu Central Region abasajja babadde nabo obakutte basasudde bali mu kuvuma mu Dr. Ruth Isaac Kasolo awo supporting bbaawo ng'oyita no sense. Are you support your husband? Are you sure you supporting omusajja gw'ogamba gw'oyagala oba oli mumutemerako ttaka esewa leero osasula abantu bakwa diversion ku Kasolo obanga gwe omu kuba mulwana bwe bakukyewa nga bakuleka eyo simanyi ekavule simanyi wa mu byalo eyo tuule woosirike linda omusajja obazza bataze muve ku bantu mwezuule wagenda ku level gy'otasobola wagenda okukopitinga n'abakazi abatali bayimbi b'otasobola klasi z'abakazi level gumira obukyawa omusajja omulabe bwali mu kibono omu oba tomulabye gw'amanyi bw'oba oyagala okukakasa abantu mugamba akuteekenga mu public atambule naawe buli oba noyagala okukakasa abantu wali mu kuzika waliwe kaka onoonya akatebe okateeke ku musajja omusajja atunudde wansi naye yebwalabwala aswalaswala omwetuggako buli wamu ogenda weetugga wano ku kampeni wayambala obupale Kasolo konna kakase kali bweriwe kati oyambadde obubulawuzi weetugga weereeta kuba ebintu ebimu mwe byereetera tetwandyogedde ebintu bino bwe mutaakomye maalo na busamaavu mukyadiba nnyo mukyadiba abalamu gane muzaala basajja bana nimoza mbwazadde Yesu asajja babeyambululiramu babeetaasizaamu olulabo oli yanoonya kiri mu muyimbi bwayimba ku stage basobola oyimba mbuliri kitegeeza twafuna credit singa oli kumuto singa gwe yagenda emmengo singa gwe yamutwala okwewandiisa weewummuzeeko bwe bakulimba obulungi nalowooza nti oli mulungi obulungi bwa pawuda obasumbuwa obulungi obugaseeko ki abakazi ne bamuyita abakadde ababi nga bakyatulyawo nnyo olaba baleese ennyindo ndani batwala omukazi alina ennyindo eringa endeku ng'ate mumpi awunye ettaka alina linga kadomola akafuna wuzu ne baleka entalamuli y'akaana akalina otunyindo akato ne batwala wenzaala ezi kikulaga ki mulekeraawo okweyita abalungi nga temulina value obwo obulungi bwa pawuda obutalina value egattako mudde mbidonga mwende ku badongo bannammwe sajja kafe yagamba newemba nzungira mu badongo gwe wanoonya stress polisa zijja kuttira mu buliri levo zo wazitegaeza babakidaawo baganja noga batukanira kuba otasobola kyova olaba ng'obeera mmanju eva ojja kukaaba ojjuza obutambaala okaaba oyiika eminyira olw'ensonga bagana okukwata layiniyo ate wandibaddeyo n'osirika kubanga abasajja bangi balina abakazi abagye bali basirise abasemba bana abakazi bana bataano babeera ne basirika ne babeera mu services zaabwe ne babeera mu tayimu yaabwe naye eva ono omukazi tabavumangako njagala mukatandiko gatadati zino omukazi olwamba luli agenda okuwandisa bbaawe ne mumuvuma musimanyi akutta ensawo atya lwaki ono gwe muwaana omungi nosige batwala talina value mukoka kikunta ayita buyisi ekyo kiyiga oba yambuliremu kyeyambulule yes tagattako talina value Addison bwozaba tebagala kutamana malungi nnyo olaba omusajja alese omukazi alina akanyindo bwe kati nga muto wa mwana omu n'agenda omukazi alina ennyindo eringa ekibiya eringa akataasa bweti mumpi nnyo alinga kadomola kafuna wuzu n'alekawo akawala katono kawaavu we kati kato mukyadiba nnyo bwe busolo mujja kubulya mufune passport mugende muwumule eizo ojja kufa stress abasajja bonna bagala vali Addison ogattako ki ekyo kyolina nga ekyobukaga Kasolo buli mukazi akalina ekyo teba kyakibala mu bintu by'olina ekintu kyolaba nga ekyebbeeyi ky'olina n'embwa ekirina Kasolo n'enkoko ekalina Kasolo
Namba atekaina kubanga ina buwala. Mulekerawo kwata obusolo bwa mumuloza nti bwa bei. Nga tabwina Valley Addison. Mulekerawo. Ekicho yabanga ekyebbeyi kebere munyere kaina. Kabere ka mwaka kaina no musata gukaina. Negwe nokeranga buli kaseera omukazi nambala gomesi no jaye bigomesi. Omukazi natambala ko ne yasamirira. No sasula bamuvuma. Kubanga ye mama mumanja agenda kuddamu. Ate munanga akume kitiibwa omuntu akowa. Omukazi onjagala mpe ebintu bibiri era akogeddeko. Budo kyabako kyakola n'omwasamira. Mwezule. Esawa era ali mukulwana bawa itewo mukalulu. Wese Daivazoni. Oli sitani nambe mwaja makaga bukuta n'okuzikiriza n'okusanyawo. Oli swaitani. Walete emizaji abadongo noje tamba kungu. Tewamanya joli. Emizaji abadongo wajitwala mbakungu. Ojja kukaba. Ojuza masuka amaziga. Muve mukwegu myanga abasajja mwina baba nammwe. Bachibuno omu. Nobera ku muhima. Omulundu gwango ogwembwa wegumya mbu kubanga wayagala ani. Wayagala biti wabiriye. Wayagala biti wakati biriye. Either tulako. Bobo ina bakuteka obo ina jobero obo ina joli tulako lekera okola competition zota sobola. You are nothing. Abakaza amuna seneze mule zibambajja mubajja bamwe. Namujja oyagambye banti kiri kitya. What are immediate? Kola boti ne boti. Namwina ko mukwano gwange. Nga bajja namukabirira. Basa watu walira bana bamujja bwemmere. Nego woddawo n'ogyeyita. Mwatete bayimba obuyimba bwano iti wanda. Kakanya omuyimo gw'abadongo. Damulevo ze z'abaganja. Damulevo z'abakidaawo ofune emirembe mutima otherwise ojja kufa pressure. Olinga gwe mukazi asoose. Okopitinga n'omukazi atali levo atakulinako. Alowooza bakazi baggwanga ddamba ali mu bibye. Olowooza ku mukazi alinnyo nyinaga n'agula olugoye gw'olinda banaakuwa ddi. Oyimbawa. Oyimba ddi. Bakugulawa. Era bakugula meka. Ndo yesiba gomesi nawe n'opangisa bugomesi n'obwesiba. Okopitinga n'omuntu gw'otasobola. Tokopitinga na muntu gw'otasobola. Otegedde ekintu ekyo. Mutuuleeko ewammwe. Mubeereeko ewammwe. Mutuuzeeko obusolo bwadiba wansi. Mwogende ku baana be mwazaala ba first son gye mwabazaala. Wano mukazi wenyine nene mamugamba ngamba olina omwana yamweganira ebbanga lya myaka egi ng'anoonya okwana Amiri. Nga yeegaana mwana. Yeegaana omwana paka lwajjayo omwana. Nkira ntane neegaana omwana olw'omusajja. Nfa waakiri. Kabulanga n'okwegatta. Nze neegaana omwana ng'olw'omusajja gwenda byenkya. Agenda okundeka wali. Ono ye atufuukire kizimbugayi lwaki nyima agenda oyimireko omuyima gutwa walundugga. Kamu blocking. Gutwale kitaawo gukumaleko. Bakulogo mu gutwale kitaawo. Mu byonna njagala kubagamba ekintu kimu buli muntu amanyera yiniye. Ate buli muntu amanyera evo ye. Oli mbadongo zungira mbadongo. Tuulako wansi kubanga ojja kulinnya mu bbi. Otama ozunga nnyo. Wefuutika wota buli omu oyagala okwenyigawo oyagala okwogerwako. Otambulira mu munno. Otambulira mu level studies zo muleke okulwana ne level studies zammwe. Tubajukiza nti muli banaku. Mutuuza mu nyeja mwe wansi. Ekyobugaga kyogatta ku musajja kumuwunyirira lusu. Toyina kirala. Obusolo bwafuuka bwalukale n'embwa zibulina. Emmesa zibulina. Ebyenje biri mu nyumba yo biyina. N'ebiri mu toyi bizalyayo. Bwekyo balanga ekyebbe yogattako ki? Tule Valley Addison gyogattako. Oli mukutaka luka musajja balana kumusituku bali mukalulu akazi wenyo osasudde abantu bali mukuvuma mukazi bavuma ono bamu disorganize kati akaluka musajja kona mukase kafokasinze kugwe kafokasinze ku nonsense. Olo musajja mugatako kigoyita bawo gwe wesibako bwesibi. Sibuzibu bwono omukazi gwo wala na bamwanjwa lwatu ngenseraba. Ne baleta buli kintu mu public. Nawe gamba omusajja kuba embaga akwanjula akuteke wo. Sigwa soose. Twali tulabye ku bakazi. Si ye musiramu asoso kwa nabakazi abangi. Bemena basajja basema balina bakazi. Nawe mumuja kulowooza nti nabagamba wana ekigambo nabagamba mmwe entalo mulamuzi yes zotasobola kulwana. Olutalo lusooka lwa family.
Outalo lwa family. Ekiri kino wenakyogera jali wadde kada akitegeera. Outalo lwa kubiri kwe kubeera omugagga mu family. Funa ku sente ulire. Obango ina bajja obanaku. Teri abeera ku side yo ever gobeera mubi. Ngolinga yatta omuntu balinga be bakuwerera balinga bakuwola omuntu omugagga kizibu nnyo okusinga omusango. Kadi kamba budi emwe bemoga yogera mugagga tasinga omuntu omugagga singa abagagga bali bavane boga bayitamu ngokede kumati ate no mwawula bugagga ne sente bintu bibiri byanjawulo wali okubango ina mu kubusente buno butukola kola bwe kwenunula nyenga buli kubaina yakula babubi balaba yafa basinga bakulusegere ate abasinga ba family zaffe bebe kubana n'emiwule ngejali je front gitumanyi tali mulabe wali mu distance balabe baffe bakulusegere naye temanchi baita utalwa family utalwa family rubi okulu wangulo buwanguzi okulisirisa obusirisa webuzo muyimbi ayagaza kyo mukazi ono mukazi agera kera kumachage ndayimbe Dr. Mulamba yesoma yanakutesomera ku basale aina background aina bimwogerako aina address gwa inachi namba wengo inachi mtu uleke wamwe bwamanya nganti ofunye chance nekakuba wepaba tuzo obunakubo wansi manya woko mechisinza kwotera abakazi obuzibu kwe kwagala okaka sensi no kwejja mugalale teri kibanyabonye abantu nga kwejja mugalale teri kibonyabonye zabantu nga kwagala kaka sensi olowozo omumpya awunya take banga yanyenjede ku musajja oyo tono ebyo bana bigambo byaliwo kubanga ne Amiri yayogeranga nga muwakanya kasha yagadde okaka sensi ero musajja ajja munya n'amazi kajja kumuwunyirira sibe butakola no musajja ajja koza ndawe ya astura abana bamusege eminyira balware taligula kindazi kya mwana omu subi kiri agendo za moyo omukazi ne wana bamuzaddemu bagula baga ino gula za abana aba aina senda yo za agendo kola alya omuddu awula kukanya mugongo kyogo ngata ina ya abana babe ensega na mufundako yabere bwati ngali mukatulika akabira bwati atolo olukazi temunumanyi mubuze manager loja kijambo oyo mukazi abogola abukula alinga dame oyo mukazi omumpya wa manyindo oyo manyinda abogola nze gwe mugamba mumanyi nalimba ddeko naye bobo yako kakaso kyenkunyumiza obuzanga Ami okola chola samirya gwe ngapesta bala engato zangiziwa wacho eseka kondo mumuwe myaka eji oyo kafupi abogola aine doboze kambwa aina wajja yedobozi no gamba no mukazi yayo divude mono nemo temayi bantu bafunye sente bakulu ata bakazi mulekerawo kweyita abato oli wanzalo nnyo kyeyita omuto bakakuba bamba mulebe emirundi egisuka mwena weyita muto omuntu eyabambyeko muleba toli muto teri muto agenda muleba baba sokode babakubye emikono simanya andi zibichi simanya basawo ebikondo bibayingiddemu mwena mwana nukaddamu mweyita abato mulekerawo kweyita abato nga muli basiru. You are not a young one, but you are stupid. Muli basiru. Mwala usiru, ana mwana kumanya nti muli basiru. Temuli bato. Abasawo bakubye emikono bakwata ne munna bana mukyenda. Bakubye emikono ne embalasi eyingira. Nogera kumanja ne wayita muto nga webamba muleba. Komanyoko n'obuto. Emirundi 11. Komanyoko emirundi 11. Abakusoka konga bakulemwa. Kiki ekyabatwala. Nabo bali babinga Amiri. Kwana budumpu nibo. Akana kujjanga mu kapito nga kagenda. Ngoteba n'obwana bujja kuyikira eminyira bosigwa za labalenzi. Ojja kubawulira. Abo nga balwe waka. Abo tebava waka. Abo balwe waka banyino zalirawo. Abana balenzi. Bazalira ne waka. Ente oba kintu kyo kitegedde. Ogira ofunula ennyindo. Yakugaziyira bwerere. Eringa ebide by'abasajja byonna eriko ne firimbi. Ennyindo ina n'oluyina. Balesewo wannyindo ndaalo bwati. Alinga kabiriizi. Bamulesewo n'otwala omuntu alina ennyindo eringa endeku. Katasa kalamba kali mu face. Tumese.
Mumanyi nnaku yammwe. Omukazi wakwanye leero omusajja bale n'abakazi be bameka. Oyagadde okakasa, bwe wejjayo, bwe weesokola, bwe weeyira kakasa, okuba kiringa abakazi abafuna embuto ezazimpatira lunaku mumbu kabeera kamu n'ofuna olubuto. Oba musere baba mwana oyagala okulaga ensi, banange ensi yansalamu n'omwana mulaba, ono mwana wago nti, banange ono mwana. Mulekerawo okutembeya abasajja kukyawa n'odda mu binyindo. Nalaba ng'oyo ebinyindo bye yanyiganga ne bikaba ebyo ebinyindo ebibine bye bimeekaapu byakola ebyayiriire. Mulekerawo posting okutembeetaga abasajja bakukyawa n'owoloma. Waliwo n'omusajja gw'okyawa n'obula n'akuddako. Nga bagamba ani abaddeyo muti mukyatimbatimba abasajja. Ne waliwo abakazi abadibye nga babuuzabuuza badayagala nti gundi. Ng'ekyo kakikudibya. Ojja kusya kwa boda bale batanyinyala. Boda benyinyala. Echa manyelevo zamwe. Sajja kafuri agamba nti zamba nyimba nzungira mbadongo. Genda mbadongo banno. Wale kala inizo za baganja zawali okutte nungi babakidaawo. Wali ku kituufu. Ochaka abatonna ojja kukaaba. Temufuuka too much. Temufuuka too much. Temufuuka too much. Oli osobola kwagala musajja wo mu buntukutu mu busirifu n'oba n'emirembe mutima ng'olina bbaawe eyo ng'ate oli musanyufu. N'oba ne bbaawe eyo nga ne bamusanga mu kkubo tewalagana mugamba bigambo nga tewalagana namunyega oleese olusajja si lwelukola terulina ki olutadde mu public. Abakazi bangi basanyufu ne babba baabwe eyo nga n'omugamba nti bbaawe egundi nga gamba olimba. Wakimanyi oti ani yagamba nga bali ape nze banga ina mane kasuku mukazi we lwakwatwa ina bondi ekwatagana nnyo nti kasuku yaragala nnyo abaana bange nga nange njagala babe. Kasuku nandaga ku mukazi we. Kasuku muyayogeranga amabina nga muloza mbayagala abamabina aliwa abenyana no benyala. Kasuku ayagala amabina nga gagazaki ngaza mukakasuku manyi katyala katono kapota boy katika sirifu kamirembe ngarasha nakasa mu public nga ne obofa mukakasuku yatukwatanga ne kamera nga tosobola kwa kifananyi kya mukakasuku nga ne obozi likoti nga toli kiraba ngarasha kuya bigambo bya mukakasuku bigambo ebi ngarasha nakwogera nti mukakasuku nga jali asirize paka kasuku yakera eka kumajana agamba kanyanjure mukazi wange kuba mukazi wange ye mukazi mu bakazi benala bimunsi muno ne kasuku yadanga kwa nakubalwa ya mabina makazi mabina wanange ndala bya mabina ne mwasamira bamunga mumwete kana muga mukuba na kowe mbuti ne mumunyirize eminiyo nange ndatunga ati life ya social media life ya TikTok sibuli kintu kyogena kipostinga sibuli yakoba sekonti munyumiza abantu banange nafunyeze namuzalamu era tukola tya bomanya basajja batebakako omanya abasajja batwebakako gwe sana kwagala musajja nga ekitaawo notya nga ndi nnyako mulamba ngoyina kumbuzanga ofukamidde tebanga mutuvumira wano sobola okubuulira bba wange nga kitaawo mulamba otandika okuba mavivi katubasaasira abaana bagenda eggulu eyo nga bajjayo sente nga babala sente balina nakakadde kamuke bagenza okulya kwadde okunywako tubako bajja natwadde sente bannange ne babala ebisene batunuulira bawalumba ezzaayo abanaku abazi bakafenyera ebbuga lya rabisi nembala banga babala ebisente nga teziwera nakakadde bazaali 7 ningaalaba babuyabuya bano ye naaba ne sente enkadde ye nasobola okuwa sente owanendabako omuyimbi omu yamanyira Spice Dana mbw amuwadde kulabo yew'amaanyi Spice nagamba ogambe tonaga mugijja eyo ne bagiwanulayo abantu mwezuule ojja kupostinga omusajja nga yagala ne maama wo naye wano otijja bannange omusajja bannange waliwo abosanga mu church nga yasabye olunaku lumu bannange nze nafunye owange nzere bannange Yesu yangambye bannange twabudde mu prayer nankwana era yangambye nti koma nnyoko koma mama yako tumbafu ate mulekerawo okujja bakazi mu machachi ne mu kereziya ne mizikiti beba kyasinza okubeera bakafodongo bajja balina bizibu batadde abaana babanyabwe banyiga wana bali ba house ne batira bana mu firiji bajja balina agakolimo kitawe yamwe bakakosa bali bamwe yambululya mulekerawo wasa machachi kyonjo kuwulidde musajja kwani unaku otunka mubadde mu restaurant akutunulidde naawe yasaamiridde mbwe omwadde obusolo ozotusojo badolaga ojja kupostinga bawo nga ye bawa maama wo ng'oli mujja wa maama wo mwasaamirira nnyo ate mwagadde abasajja bakulu balina ssente banye tebamanyi myaka mituufu nabo gye balina
nekunanga muntu emyaka bagitema ojja gwe ku musajja nga ibba wa mama wo tunyumirwe bana omusajja wo siika bisakulele nyumirwa bana emirembe lwaki okakembera lwaki ofosinga embeera lwaki agaba kumanye lwaki okakasani gwososa okuba nessimu nalabye omwana wa General Muhoozi Kainerugaba ng'akutte emundu bw'ati n'enkuba akafaananyi ng'abamu abaganda babona bakutte essimu nga yakutte AK47 bw'ati watadde AK47 ng'olyoga atalina essimu naye mukwe ekifaananyi bakingubya atya ng'abamu bateekawo iPhone then nagifunye bamala muzi n'emirundi 8 ofuneyo iPhone afunemu n'essirimu n'enkumunye nenebuuza omwana ono waba ayagala ssimu ayinawo essimu mmeka zasobola okukwata omwana wa General Muhoozi Kainerugaba kuba ne bayafulumya jjo ne wagisaabusabi ngarasa kitaawe afune essimu zayagala asobola okuba n'emikutu ng'ana ng'atuddawo mu essimu zimutudde mu 8 ng'avuma akola biki asobola okubeera ku mwali mumumanyi twamulaba bamwogerako ng'agenda mu magye tuzemu mulabako nga bamufulumizza atandise kosi ye mwana wa General Muhoozi Kainerugaba first son we bwana akera kumacho mwana mumuli anti yejeno gundi yakulira gundi yatute gundi kati ye wa finance ye wa minister gundi ngamuyomba abamwe bali mbidongo bali mukwegatta bali mukwepicha bali kumasimba vuma abantu bali mukutamira be bali obubero be bali embedo be bazi no busolo bwa kumukumune balola nkumunye be bayine birwadde bingi kubanga bayina amasimu be bavuma buli muntu wano baba gamba kuyingira maje abana baganda mulowooza maje gaba nakole bwe bafuna lanka nga muyomba lanka balonda nonde era mujja tunganya biyuni bya mweko ne ebipasa bya kabuti kuno ku uniform mukwata bino bitoko bitoyi mwayite bajeno bebikunnembi naye nga bali abaana bajeno la balanka zenyini zalagirwa muwe myaka ejagera kubanga afulumye bwana muwe nti yakulejeria gundi ng'okayana bwana muwe nti kati yakulejeria kutaka era ng'onyiiga omwana oyo ayingidde amaje g'okola ki. Ask yourself right now. General Muhoozi Kainerugaba mwana wayingidde amaje. What are you doing gwe? Bwana muwe nti kati yakulejeria ku mazzi ng'otugwala nga nyoka azimba amambuluga ng'anyiiga ng'agenda mu kibada ng'ayulika. Omanyo omwana oyo ekyayitamu kyagenzemu. Tubagamba abasajja balina strategy. Bamanyi kye baagala. Thank you so much. Abasajja beerekereza bingi. Muzayi Museveni n'olwalajjo yabadde Busoga tawummulanga ko president wa ggwanga lino asobola otuma alina basobola otuma. Omwana mwana kasa mwamulabe mu lwatu ng'omwenge ejinga mu lwatu open na simanyi balina n'omwana mukulu bwatyo tebabeerayo abaana abo tebalina masimu moza tebabiraba tebatula tebalaba balabanga muvuma bajjajjaawe alabanga muvuma kitaawe batunula balaba bantu those are human beings balina anything tolowooza nti omwana okera kuyingira amaje taragira talaba abakyagwanyi bali luddawa bali mu kwegatta bamanyi baza n'abakazi abana Uganda bagenda kwenda ku bazungu mbu bazaala abaana abeeru. Owa Natasha bamuwasiza wano mwana muddugavu munne muna Uganda munne abamu mubaddusa mbatwala bajja kuddawa nga bayise endira nga balebera ebimwa mutandika okwasa Museveni era Museveni oyo Muhoozi mutabani we naye nga buli kimu mukiraba era mwetegerera mwana ayingidde amaje nga mulaba agatandise kitaba amuwaddeyo bwe banaamuwalanka nga muzimbye agamwa. Thank you so much the art bwe banaamuwalanka nga munyiiga bwe banaamuwa amajega hello what be back bwe banaamuwa amajega akulira nga munyiiga ojja musanga ne mu state house nga president abaddako nga eggwanga balinamu essuubi. Why not ojja keera ku makya nga ababaana eggwanga balinamu essuubi eggwanga litunulidde ebba okutunula eggwanga nga mwamanga guba kutudde embizi ebisibisi gye muli bakutudde nkumunya bakutuddeko obusolo nga gye musiba mu bidongo mwafunayo endwadde ng'abo abaana lyessuubi ly'eggwanga era ng'onyiiga. Julius, thank you so much. Thank you. Bino tubagamba mubitegeere. Bible yalanga nga ebintu bino. Bible gyenjogerako. Bible yayogera mu Yoweri olunyiriri olusooka nyini. Mu Yoweri olunyiriri olusooka. Njagala okukwata strategy yo bale background yo. You go work on research as you. Go and do your research. Ku family yo. That is intono nnyo. Njagala mbule muganda wa tata wakola ki yani ayina ki byakola bimuyamba kira bigataka kigwanga biyamba yengo omuntu sakinomu oba ayina omutima gwe gwanga. After that webuuze
Kitaawa kuzaala yennyini. Akola mulimu ki? Bwaba muvubi yabba obutimba. Bwaba si muvubi be bateme b'embizi ku byalo. Mwe mwagala eggwanga. Mwe mwagala eggwanga muyita katale ka mubuulo. Muliyita katale ka mubuulo. Manyoko. Ne munanvuma. Manyoko. Nkuwadde dati sintono nnyo. Jeno Muwoozi Kainerugaba ye first son. General Yoweri Museveni Kaguta ye president wa Gwanga. Second in command ye General Sale Musa. Where is your way? Where is your brothers and sisters? Where is your baganda bakitawo bakola ki? Babata batami bambizi. Bakwaswa bakazi ku byalo. Bebanyi b'omwenga balina n'envunza. Babbetaka ku kyalo. Tebayinaayo wadde akatima k'eggwanga kamwe kati. Bebasolooza mudda ku mudda. Bebasolooza eza campaign. Tebayina wadde akatundutundu ku mwoyo gw'eggwanga. Mmwe mwagala sitegera bwali muntegeera. Ani asobola okubawa eggwanga? Ne batukeera ku makya Museveni nali bamukole ki? Tukigezeemu. President Museveni akedde ku makyali bawadde. Uganda bayina bajjeno bikumi afane mayiko bajjeno balinga bameka. Uganda bayina bajjeno bameka. Ne batuteka butazi ku parade. Ngati kubyamu muzayinga walambula ennyiriri. Eggwanga bali wadde kitaawo go president. Nebigambe balusayita sokka bibiri. Omanya bali muzuri. Ekyero sabanjaga. Mwasa amirira. Ne batubogerako ebirungi muganyo tegeera. Ekyokutegeera kya buntu. Humanity. Njagala mufune humanity. Webuuze wekka. Muzayi Museveni wakera kanatu weggwanga lino. Aliba wadagame ntebe hiyo. What are you doing there? Mpaya bigambo biri byosobola kusoko kwogera. Era mwana alali mwana tukikubye mwana kati boyo laba kati gwe chali mwana katolaba man mwana tukikoze tukimekinze gwe chali laba man kumanyoko mulinga ntuyo za matako mulinga entuyo za matako